boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Hello. Omukulu jebaleko. Kale brother jebaleko. Kale oyogera nange Shakib. Shakib stories. Nfunyemu obuzibu. Mbadde nina wendi nga n'ebintu byengula mu supermarket. Ne numbibwa waliwo abantu abanumbye. Ngakibi. Ne batwala batutte ne bantwalako batutte ensawo yange mbadde ninamu essimu zange 2. No. Ne sente zange ne chaini zange. Naye kati mu bibadde bwe bigenze mu maaso w'ebityo waliwo omuntu abadde wabwera alabye omwana nzibye abbye ensawo yange yeebuziza nga nabye mpiikinga nga nkitadde ku kawunta n'agijjawo wabula mukulu waliwo omwana abadde wabweru n'aŋŋamba alabye omuntu afuluma n'alinnya ka booda n'adduka naye n'aŋŋamba omwana oyo atera mulaba na anko P. Mbonange n'aŋŋamba omwana oyo atera mulaba na Pallaso. Boy abantu osimanyi boogera Shaki naye ekisooka bambi kibi nnyo naye nze personally kibi nti bambi bakubye naye nze personally simanyi nze mbeera n'abantu bangi okimanyi like sisobola kugamba mbu oba ki oba ki naye like kibi nti bakubye nze ndi waka na mpoye like simanyi ki naye kati ani like bagambye mbu erinnya omwana oyo abadde wabweru aŋŋambye ye abeera simanya nga abeera na kamiliyoni naye yafulumye basona kuŋŋamba bali bonna naye olina ŋŋamba nze nyimiridde buyimirizi wano naye afulumye mulabye nze mbeera na kamiliyoni omwana oyo abeera na Pallaso omwana oyo bamuyita Benja. Boy wange sina Benja gwe mbeera naye nze mbeera n'abantu bangi mwana naye ngezaako okwogera ne gundi ne bamaneja b'ekifo bampa ekifaananyi ky'omwana oyo ne baŋŋamba bajja binfunira naye si kati bayinza binfunira nkya. Omwaka gwakatandika naye ensasage ku nsasage. Shakib bba Zari ffenna gwe tumanyi obulungi ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero tagenda kubeera nga akyerabira oluvannyuma lw'okubbibwa naye ekirungi ekiriwo nti nera ye ng'omuntu ali mubeera nnungi era mulamu bulungi naye abamubbye okubeera nga bali linked ku gaali oba abaana mbu abatambula n'omukulu Uncle P abangi gwe mumanyi nga Pallaso. Kyakoze kirungi nnyo Shakib akubidde Pallaso ku ssimu n'amutegeeza ku nsonga ye neera byonna ebivudde mu mboozi gye banyumizza Shakib wamu ne Pallaso byenkuleetedde actually kambi kutereko okuva essimu we yatandikidde paka weggweredde osobole okubeera nga obyewulirirako naye nga sinabeera nga mbikuterako bambi kankusaba subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino bye bino. Hello. Omukulu jebaleko. Kale brother jebaleko. Kale oyogera nange Shakib. Shakib stories. Nfunyemu obuzibu. Mbadde nina wendi nga n'ebintu byengula mu supermarket. Ne numbibwa waliwo abantu abanumbye. Ngakibi. Ne batwala batutte ne bantwalako batutte ensawo yange mbadde ninamu essimu zange 2. Ne sente zange ne chaini zange. Naye kati mu bibadde bwe bigenze mu maaso w'ebityo waliwo omuntu abadde wabwera alabye omwana nzibye abbye ensawo yange yeebuziza nga nabye mpiikinga nga nkitadde ku kawunta n'agijjawo wabula mukulu waliwo omwana abadde wabweru n'aŋŋamba alabye omuntu afuluma n'alinnya ka booda n'adduka naye n'aŋŋamba omwana oyo atera mulaba na anko P. Mbonange n'aŋŋamba omwana oyo atera mulaba na Pallaso. Boy abantu osimanyi boogera Shaki naye ekisooka bambi kibi nnyo
naye nze personal kibinti bambi bakubye naye nze personally simanyi nze mbeera n'abantu bangi okimanyi like sisobola kugamba mbu oba ki oba ki naye like kibinti bakubye nze ndi waka na mpoye like simanyi ki naye kati ani like bagambye mbu erinnya omwana oyo abadde waweerwa ngambye ye abeera simanyanga abeera na kamiliyoni naye yafulumye basona kungamba bali bonna naye olina ngamba nze nyimiridde buyimirizi wano naye afulumye mulabye nze mbeera na kamiliyoni omwana oyo abeera na Pallaso omwana oyo bamuyita Benja boy wange sina Benja gwe mbeera naye nze mbeera n'abantu bangi mwana naye ngezaako okwogera ne gundi ne bamaneja b'ekifo bampa ekifaananyi ky'omwana oyo ne baŋŋamba bajja binfunira naye si kati bayinza binfunira nkya nawe lyankasiza naŋŋamba oyogera ne Pallaso singa obanga omulazi omwana oyo omwana w'ennyonyi asobola okukuyamba n'akola ki n'oba ng'ofuna ebintu byo kati kyembadde ngenda oba mpozi ng'olina ekifaananyi kyosobola okumpeereza oba nga bakulaze era kyendifuna footage w'ekifo ngezeeko okulaba nga mbikulaga maybe osobola okunyamba kuba omwana sina kiki kyengenda mwagaza abula just anziriza ebintu byange kituufu nange ekyo sikiwagira muganda wange era kyannaku nnyo nti naye kansabe era alemena kuba muntu omukunze kubanga boy sikirizaganya nakyo naye kyoba onyamba bw'oba kati bagale bakwadde ekyo ekifaananyi baŋŋambye ngenda kuddayo enkya ku makya kuba mbaddewo for some time nedda kati oba okola blood wange kintu kyangu nnyo nze kyenkakasa siina muntu gwembeera naye ali mu bintu ebyo naye mbeera n'abantu bangi baŋŋambye mbu abeera ne Pallaso kuba ndabye nga muntu aba aswaza image yo naye kyengenda nga sinaba kwogera nnyo kingenda kunoonya ngenda kubuuza ono omwana wampadde ennamba ye omwana aŋŋambye nti abeera naawe kuba naye aŋŋambye ngenda kunoonyeza ekifaananyi kye ngenda mukuddamu mu contact ngenda baba alina waatuuse kuba mubuuza oba mumanyi ku social media oba wa naŋŋamba agenda gezaako amunoonyeze then ngezeeko n'okukolagana n'abaana abagundi aba petrol station wembadde banfunire footage oyo mbe nga ngenda kumukulaga omuntu oyo muganda wange mumperezeeko nze okimanyi like oli boy wange ndi willing kyonna ekiba kikuyamba naye nze personally siina muntu gwembeera naye mbu oba mukwano gwange oba kimu gaalimu engeri bweti abantu abamu mbasanga busanzi nga bwe mba nzunze nti ngenze kukola oba ki abantu batwegattako layini neziwera naye bwe mba nsobola okuyamba mpeereza ekifaananyi naye nga mu bantu bange ate ekisooka siina mu Benja gwe mmanyi nze abantu bendu